Respect to all the foot soldiers and the foreign soldiers. May your souls keep fighting and fight hard. We have just won a battle, but not a war. The war continues. Our President wange, yenzo musajja wo Shama, Minister of Foreign Affairs wano ku TikTok, ne social media handles ezisinga. Yenzo musajja wa foreign policy. Yaje kwata paka nga tujjeko Museveni. Okitegeera. Nkusaba onzikirize nkwanjulire report eyaviiriddeko okuttibwa kw'omusajja omulwanyi Namige komanda waffe Honorable Muhammad Seggirinya mu bulumi obw'ekitalo. Ng'omusajja ono Museveni ayagala abika amawulire report eno ereme kufuluma. Yensonga lwaki yasazeewo ajjo Muhammad Seggirinya Honorable the fighter both ku ground ne ku media. Muna Uganda nabagamba ewano wetukutte tugenda kumaliriza ekintu kino nga tutegedde M23 omutuufu yani. M23 omutuufu yani. Ekyo nakibagamba nti wano wetukutte tugenda kumaliriza nga report efulumye. Nakugamba nti video ezaffe ze tukola wano just giwe time. Buli kyenkusomesa kiwe time mugenda kukirabako mu lifetime yammwe. Okitegeera? Kansokenzanye video eno nze sigenda kunnyonnyola biki ebiri mu video eno. Wabula ngenda kubuulira kiki ekyavuddeko okuleeta embeera ya video eyo. Kiki ekyavuddeko Museveni okusaanyawo Honorable Muhammad Seggirinya. Kiki kye yabadde abikka. My President season 1 mu end of year report gyewawa mwalimu UN report. Kati ndeese UN report reloaded. Kanjikuteerewo ne munna Uganda ategeere bomu ezaakuba banna Uganda mu mwaka gwa 2010 mu mwaka gwa 2010 World Cup Ethiopian Village ne Rugogo omwali kitabani kya Bidandi ekitalina magezi essaawa eno. Okitegeera ekiwana NRM mwe kyawonera okufa. Then ne munna Uganda ogenda kutegeera bomu ezaakuba banna Uganda ng'ennaku zo mu mwaka gwa 2021 ani yali emabega gaazo era agenda yali yaki. This is a certified report from the United Nations. Wetumala okugifuna then mugenda kumanya video yetambula eriki. Ndi musanyufu kweyo video lwa bintu bibiri. Ekintu ekisooka tufunye amazima gavuddeyo kuba mu Uganda bakweka report. Ekintu ekyokubiri yebadde emakinga stage 1 ya revolution. Now the revolution is going to open again. Kuba nabagamba eno revolution stages. Era zino ennaku ze tusigazaayo tugenda kuyita mu summaries zonna. Then tugende ku stage 2 ngomanyi kiki ogenda okukola nawe kigenda okukolera. Ekinsanyusizza nti bennyini abaali bawakanya foreign policy nga batugamba nti Shama byosomesa bituuza banna Uganda oba olinda bazungu bajje bakube Museveni. Ate munange basinze okutambuza video eno. Okitegeera? So ne kituproving nti fe twabagamba just ebeera time yokka to prove everything right. We have never been wrong and we are right again kwene sawa. Katusoke twabe video mbawe report then tweyongereyo tugenda maaso ne summaries paka ngenda kuzomwezi 2 omwezi guno omwaka guno revolution egenda tutwala ku stage ey'okubiri. Mugenda kubimanya. The leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012. Bwe muna Uganda kyogenda okukola subscribe to my YouTube channel. TikTok eno egaana videos ezimu ezigaana. Okitegeera? Nina video ezirimu ezo statement Kagame zayogera. Abaana bamwe banna Uganda nga bakonfesinga. Naye njagala mutunulye sadness eri ku maaso ga Kagame kyavudde kuki ekintu ekyo. Lwaki Kagame yatuuse ku mbeera ewaayo Museveni. Nabagamba zino foreign policies, what you have to know is to understand stage yobeera oliko ekola etya ogenda gikozesa otya. Foreign policies zino ebeeranga puzzle. Wokuba stage esooka ng'ekutwala ku stage ey'okubiri. Okitegeera? Era revolution yo ebeera ne stage 2 zokka. Mu videos zange eziddako mugenda kumanya tubadde ku stage ki tudda ku stage ki era biki ebigenda okubeera mu stage eyo mugenda kubimanya. Don't miss a video here. Subscribe to my YouTube channel Shama Media oba kwata ku bio ofune link yo subscribing. Njagala just 2000 subscribers videos zisobole okutambula obulungi mu ngeri gye njagala. Zonna ngenda ziba uploadingira mulaba abaana banna Uganda nga bakonfesinga. Katusoke twabe UN report yeno.
Okitegera mweno UN report oboji tunulidde yafulumye ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa January omwaka guno gwennyini UN report yeno ekonfesinga nekugamba nti Kagame yali emabega ga M23 lulijukira bakugamba nti Uganda and Rwanda ne kuluno bakugambye nti Kagame M23 omutuufu ekintu kino kye bakoze report yeno yafulumye ku ssaawa z'abadde 3 ne dakiika 10 ez'ennaku z'omwezi nga 8 okitegera report yeno weefuluma wabula olunaku ku makya g'ennaku z'omwezi nga 9 Honorable Segirinyalo yafudde ku ssaawa 6 Kagame yavuddeyo mufiya gyali mu Kagame ali mufiya lwaki Kagame ono ali mufiya eno report olwamaze okufuluma bwe bati Parliament ya Congo nabagamba nti Congo eno Tshisekedi yateekayo okusaba oba request Congo erumbe Rwanda beekube direct man to man oluvanyuma lw'okusazaamu process eri Rwanda process then ba activating a Nairobi process ekyo nakibagamba kati Parliament ya Congo yamaze okwaprove nga tuli mu countdown nkiddemu tuli mu countdown Parliament yakkiriza Congo erumbe Rwanda okitegera olwa M23 eno okitegera kakati ekintu kino UN okola report eno kyavudde kuki baakutta abaana bamwe aba UPDF baakutta abaana njagala mukomyewo video y'abaana abato be bagambanga nti ba ADF abajjanga nga baweesa ebisawo mu bibira by'e Congo nga batolera salamu abaana abo njagala mujjuke recruitment ebadde egenda mu maaso mu Uganda awo nga bawandiika amagye Museveni abadde akwata abaana bamwe mu kifo kyo batwala muno bakola training y'amagye nga batwala e Congo kati wabadde nga batwala e Congo abaana bano badde bakola slave labor oba donke waka ngo bakola wabula nga ba supervisors be bamagye ga RDF amagye ga Rwanda lwaki njagala mujjukire embweyo ya Museveni terina kyeyagaliza Uganda terina okitegera kati obubbi obomunyagugo badde bafunanga mu ggwanga lya Congo nga bagugabanira Rwanda yensonga lwaki bakwata amagye ga Rwanda gano ga supervisinga abaana banna Uganda mu ggwanga lya Congo babadde mu kubona abona Congo yakoze operation nga bawamba ekibuga kye bayita Masisi nga bakyeddiza mikono gyabwe kubanga abano be bayita ba M23 abataliyo babagamba bawamba akatundu kano ne it was bali babateze katego kamasu era mu nnaku 3 Masisi yali maze okudda mu mikono gy'aba Congo bakwata abaana bamwe banna Uganda abaddala abaana abato okitegera nga bali mu gundi ya UPDF abaana ne bakonfesinga engeri gye bava mu Uganda nina obutambi obwo nga abaana boogera Oluzungu n'Oluganda ennimi zeewaffe abalala boogera Lusugisi abalala Luswayiri abalala Banyankole n'abaana Abanyankole gye bali bakola donke waka mu ggwanga lya Congo wabula bali under the supervision of Rwandese forces kubanga abaana be batuuka eri babagamba it is a do or die bakugamba either tugenda kukuba essasi bakuddize mu biboxi oba si kyekyo kola kye tukugamba abaana bamwe bakola buyeekera wabula tebafunamu Rwanda yegabana ne Museveni UN we yamaze okufuna ekintu ekyo basazewo ne bafulumya report eyo we bafulumiza report eyo Parliament ya Congo ne sanctioninga Kagame ali mu fear yensonga bache wadde Uganda olwensonga akimanyi nti abaana bano banna Uganda Kagame yakoze statement eno nga besinga ku statement abaana ba Uganda ziba wadde UN na majje ga Congo kakati tuli mu countdown Kagame ayina okujja amajege mu ggwanga lya Rwanda it is a lose now wabajje ya amajje kyekiddako bagenda kwata abakutu babazze Rwanda Kagame is greatest fear wabula senga takikola Congo egenda kulumba Rwanda ne Congo ebe erumba Rwanda egenda mulumbira mu kintu kye bayita Nairobi process mwamulumbira Nairobi process eno tugenda kulaba ensi za East Africa 5 nga zirunanitinga behind Congo okuba Rwanda tuyinamu ekintu kye bayita international assistance under international assistance balese ba group okuva mu Romania group endala bawagina abarasha ekyo that is how foreign policy works leo ndako olwayifula baka group akomu Russia kawagina ate kagenda kolera wansi wa mission ya America oba supervision ya America na Mungereza bagenda kulumba gwanga lya Rwanda eyo ye fia Kagame jakola ki jalimu Museveni kyabadati okufuluma eyo ye UN report kanji batere wano tusisinkane ncha nabagambye kati ngenda kuba kutta tekyali kujjamu subscribe to my YouTube channel Shama Media videos zonna ngenda za uploadinga mulaba abaana bamwe nga bakonfesinga abaana siba M23 teriyo majje ga UPDF bana abaana bawandika na majje gali mu supervision ya Rwanda era ebyo bugagga byonna diri bazikutulira Rwanda respect